obufaananyi bw'omu album obukadde nga temumulagaano mugamba nabimulaga kubanga abasawo bagambanga nti mujjukize ebintu ebimu ebyali ebyamabega ajja genda ajjukira mpola omunyumizenga emboozi bannayimani wetwagenda eri wetwagenda eno nti gundi omumanyi gundi omujjukira like that of her memory tagirina. Yes, that is the biggest problem. I'm so sorry. Yasinga okuba nayo. I'm very sorry, my dear. So, tetwasooka kigoberera at first. Manyi oba just bintu bya bulijjo omuntu yeerabira. Kumbe ekintu kikula. Yeah, kyagenda kikula mpola mpola ate nga alinamu ne pressure. I'm so sorry. But last year yafuna stroke. Last year yafuna stroke. Oba gwali gwakumeka like nagezaako okukola ekisoboka nenzigwamu ekyamazima kyova navuddeyo ku TikTok nga bakubira omulanga muntu yenna alina kyasobola okunkwasizaako sobola okumalayo kabbiru k'eddwaliro nsobola n'okuzzaawo omulimu gwe gwaba gwaggwawo nabitunda nensooka ne mujjanjabako ekyasoboka right now twetaaga okufuna medication esembayo then ensasule n'ebbiru esembayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Ndine Jescono mukwano gwange nnyo. Nga bw'owulira era mwagala nnyo y'omu ku bantu bensinga okwagala ku mukutwawo si kyo Jesi. Kyekyo. Jessica atindiga olugendo buli wiiki oba every after 2 weeks na olumu tetukola na bukozi program naye najja Kampala nandabako ndikuwa ki Jessica? Simanyi Katonda yamanyi. Simanyi kyendikuwa bannange Jessica simanyi. Naye nga kyolina okumanya nti nkwagala nnyo insha Allah ojja kulabiraawo. Amiina. Abalungi abatulaba mwebale kutula mwebale kusubscribinga, sharinga, likinga video gitwale ku status, giteeke ku TikTok, nkukkiriza giteekeko ku Facebook abantu bagirabe. Yenze Kigozi mwebale kundaba bannange nkujjukiza aba JM Perfumes bw'oba oyagala okuwunya obulungi basangibwawo kamukamu. Shop number 45 level 2 gendayo baguleko perfumes ez'omulembe abagala Bath and Body ali original okuva mu UK ogenda kubira aba JM Perfumes babeere nga bakuwa ku perfumes zaabwe branded perfumes zonna z'omanyi wano e Kampala ate nga ziri original 48 hours ng'okyawunya perfume ng'ekyawunya mu lugoye mukwano ogenda gijja ku JM Perfumes mukubira essimu omukyalo mugambe hello nkolera delivery nze nasooka gulira online kubanga balina ne online shop nasooka gula online edduuka nalijja ku Instagram nembagulako perfume banaye nenzisiima ne mugamba omanyi kaŋŋende ŋŋamba abantu bajje baguleko kati baakoze n'edduuka awo Kamukamu Plaza. Bw'ayagala okugula online link ngitadde mu bio. Ayagala okugula ku dduuka genda Kamukamu Plaza level 2 shop number 45 obaguleko. Abawamato Estate Management abo be bakama baffe bakugamba nti gwe wenna landlord kwate ennyumba tokkiriza mayumba kukusala. Kaakati abawamato beboka abafa ku landlord n'amayumba ge. Tolina muntu mulala mu Uganda gwogenda kusinkana okujjako kampani ya Wamato bebafa ku balandlord abazimba amayumba. Babagamba nti mukwate ennyumba zammwe muzibakwase. Abatabeerawo ababeerawo mwenna babakolako. Abali mu Kampala abali wabweru wa Kampala mwenna babakolako. Kwata amayumba gateeke mu Wamato Estate Management ekukolektingire rent ekuwe ssente ezaawamu. Nsanyusa okulaba. Nange kusanga. Oli bulungi. Naku zino siri bulungi. I'm so sorry. Naye ojja kuba bulungi inshallah. Bannange omulembe gukyuse. Seeka edda nga tukola ne Jennifer oyo full figure. Ng'omala eddakiika 10 ng'okuba bulango. Dokita gundi akola bwe kiti. Nalongo gundi yagetunda eno. Nga Jennifer aleeta obulango. Naye nze Jennifer badde wano nembijjukira. Naye nze Jennifer wayimirira nagamba nti yangattako saamugattako. Paka kati nsigala nti yensi. Badde wano nga nkuba obulango bwange nenzijjukira. Jennifer nga mumala eddakiika 20 nga muli ku bulanga alanga ham n'alanga ejjiini ate bwonna olina obumusaliramu bwonna obumuwe bannaye oli omukyala yaliko emirimu naye oba Jennifer atulako awo n'abirowoozaamu
n'abijjukiramu nga tannaba kunsabula yali ekubye mu mutima eno chano yagiryako walayi eno chano Jennifer yagiryako wamma tugende mu maaso Jessica oli otya mwende obulamu webuto mpola mpola banaye Jessica mpulira bubi nti toli bulungi kyokka olabika bulungi taddeko akakowekoowe osibye otuvidiyo twa balungi naye tebifaanana abifuna era bwekiri nyumiza ku mboozi ya mami yatandika atya okulwala okutuuka okufuna stroke mukadde wena ntandikirewa sooka obabuuzeeko era nga bulijjo naye mwasibye mutabatulaba kwekike media amanya Jessica 256 mboozi ya mukadde eyo mpanvumu naye ngenda gishoteningamuko kantandike since last year najoininga TikTok ndowooza omwaka oguwedde mwaka oguwedde ng'era nze nga njiriba naye before nga sinana kujja ku TikTok nga temulina kyemumanyi era nze nga nyumya emboozi eya mukadde eyo buli wendaga mami wange mulwadde tasoose kulwala kati aludde nga mulwadde obulwadde bwajja butya yatandika mpola nga nkyasoma ng'abeerawo yeerabira bw'atadde ekintu nga tajjukirawo nga yinza oteekanga wano essimu naaba nga takyasobola kujjukirawo nti yabadde neweziba suffering ne memory loss part of her memory tagirina that is the biggest problem I'm so sorry yasinga okuba nayo I'm very sorry my dear tetwasooka kigoberera at first manyoba just bintu bya bulijjo omuntu yeerabira kumbe ekintu kikula kyagenda kikula mpola mpola ate nga alinamu ne pressure I'm so sorry kati last year yafuna stroke last year yafuna stroke oba gwali gwakumeka like I don't still remember but yafuna stroke last year ne mujjanjabako ne tumala mu ddwaliro emyezi ng'ebiri nga tujjanjaba stroke omubiri gwonna tegukyasobola functioning nga tasobola kweriisa sorry munnange anti wano tuli mugundi mu garden bayitawo mu garden nga tasobola kuyimirira ne tujjanga mpola mpola tupambana kakati bwabadde bumuzeemu these days 2 weeks back nga yatasobola ekyo kya memory loss kyo kyagaana okuvaawo naye yaluzinga part of her memory cause even the first time yali tasobola kumutegeeranga mwana we I'm so sorry ng'alowooza omukozi yajja mujjanjaba ng'alowooza muntu mulala yamujjanjaba temulinayo ku bufaananyi bw'omu album obukadde nga temumulagaano mugambami nabimulaga kubanga abasawo bagambanga nti mujjukize ebintu ebimu ebyali ebyamabega jagenda jjukira mpola munyumizenga emboozi banayimanyi wetwagenda eri wetwagenda eno nti gundi omumanyi gundi omujjukira like that kati agenza memory egenda edda naye era nga tenaba kudda nga bwe yali tanaba kudda nga aze n'omupasoni because even right now buli kimu bamukolera bukolezi walina omugamba mami jatune tunaabe obola atoyagala basajja baavu olina ebizibu byonga omuntu maama wo mulwadde weetaaga okunyirira itogolabika obulungi kyova omusajja omwavu temukwatagana oba n'obuvunaanyizibwa obumala kakati mbadde awo 2 weeks behind ng'era stroke emuddamu koza abadde era ku ddagala lya pressure n'erya mental health ng'amira ate mental health afune mental stabilization balina eddagala libamuwa ery'obulwadde bw'abantu ery'obulwadde bw'abantu abo abalwala obwongo izi tebaba buyita Alzheimer's. It's like something there. Akala kwogera byesimanyi nze munaye nze nga nkuze abasawo bagamba ekyo baze nawulira obubisi bayi kakati nafuna stroke 2 weeks behind kati agenza addaddamu kati asobola okukwata ekintu n'alya n'asobola otambulako mu lujja naye nga ye memory ekyagaanya okudda so nga nkubira omulanga abantu abalaba HK Media cause right now nagezaako nenkola ekisoboka kubanga eddwaliro obulwadde bw'omuntu ne pressure tebijjanjabika it takes a lot of money nagezaako okukola ekisoboka nenzigwamu ekyamazima kyova navuddeyo ku TikTok nga bakubira omulanga muntu yenna alina kyasobola okunkwasizaako sobola okumalayo kabbiru k'eddwaliro nsobola n'okuzaawo omulimu gwe gwaba gwaggwawo nabitunda nensooka ne mujjanjabako ekyasoboka right now twetaaga okufuna medication esembayo then ensasule n'ebbiru esembayo gye basigala bamanja
nsaba bankwatire nako nsobole okuzawo akalimu kange kati sikola we have to eat si nti oba nina omulimu omulala nti gwe guno gwenkola so nsaba buyambi bw'abantu bankwatireko bambi bizibu ki byosinga okusinkana sooka osome ku namba y'essimu awo namba yange erizo 70622 banaye baddiya mwena abandaba wano abanjagala abasobola okuyamba ku Jessica ono Jessica is my friend naye ebizibu bye binene sobola bikwasaganya nze ng'omuntu mbasaba mumuyambe mumukwatireko bw'oba otidde okumutuukako ku namba ye oba nga tomusobodde kumufuna osobola okunoonyako ku namba yange ey'essimu eya HK Media nga bw'ogirabaawo wammanga nze nja kuba mukutuusaako bulambalamba. Jessica, I'm so sorry to hear that. Kintu maama kyagenda wala mu mbeera gy'olimu okuba nti oli mwana wa buwala olina okukola ate olina okulabirira mami ate temulina za mukozi kati bizinesi gye wakakola ey'okusuubula engoye ate nayo yiyo ogiridde osobole okulabirira maama wo. I'm super sorry bambi. Ekyo kibi nnyo. Bizibu ki by'osinga okusinkana gwe ng'omwana mu kulabirira maama wo omulwadde? Ebizibu bye nsinga okusanga mu bulamu bwange nzaalingwa oba nkyogere ntya. Yagwe breadwinner. I'm not the breadwinner of the family, but on the side of my mom, ninga as a breadwinner. Because I have an ajay because I'm the last born. Names are taking all the responsibility. Others do not care. Whether jali mulamu oba nedda. Because ndabiya jajja ndabiya mami ewaka tuliwo abantu. Kyokka nga balamu bo tebalina yadde n'obuzibu. Ate nga be bakulu bange. Ate nga nze asembayo naye nze alabirira mukadde. Because n'abakadde babiri. Maama wange ne jajja wange. Ne maama wa maama wo. Oli mami oli jajja wa azala taata. Mulabye ebintu bya family omalira school fees ku baana b'olowooza nti bo baavaamu era biki. Abaana ne bakufuukira abaana ne bakustrесsinga ne batafa nayo. Kyova olaba bannanga abazadde temusosola abaana. Buli mwana mu ngeri yonna gy'alabikamu. Abamwana. Abeere mwana. Singa n'omwewunsa ate nze yakula bwente yavaamu bwente ate nga nze amuyamba. Era munayi nange neewunyiza. Ate abalala gye bali balamu. Gaba nange Jess. Toyinaayo baganda bo n'ongamba. N'abantu by the word baganda byange biwanvu. Bambuuziza nnyo ekintu ekyo. Byo biwanvumu it is even hard to explain. Gye bali sijagana nti tebaliyo. We have 5 children. I'm the last born. Yes. Naye bana abaana. They don't care. Bannange Jessica amawulire gannaku mbadde manyi nti mami yagiramu. Yes, she has been fine. Abadde nga talina buzibu, just the problem kiri kyokka eky'obwongo kyo tesobola kubawo one day. Naye nga eno pressure okudde eya stroke yasinga okunkanga mu byonna. Because okubeera n'omuntu ng'atula butuuza what is hard. Ate jjukira nze sibeerawo all the time mbeera mobile. Okubeera n'omuntu nga buli kimu akikola awo waali banaye ekimenya. But I thank God right now asobola okukwata n'engalo n'alya. Naye mu kusooka ekitabaddeewo n'atambula nako. Kati bamujanjabira wa? Kalisizo hospital. Biru ye eri etya mbu buli mwezi, buli wiiki, buli lunaku? Before nga tannafuna stroke tubadde tufuna medication ya pressure. N'egundi eno naki? No, n'ey'obwongo nga it is not too much, I can manage it. Ne kati weyazeemu n'alwala. N'afuna stroke. Yeah. Yono gondaze wano gwe wantaaginzeemu. Kunazeekawo mu kifaananyi. Anti abantu badde bansaba Jessica ateeka mayo mu kamera tumuwe obuyambi but have decided ne muteekayoko nga tuli mu ddwaliro cause mbadde nga nsaba obuyambi naye nga simuteeka mu kamera. Mutaddeyo leero. Nze nkoze leero sikutaalinze. Muteereyo abantu bamulabe tolina buzibu. Kyekisinga. No. Nkireke. Usireke. Olowooza TikTok ne YouTube waliwo enjawulo. Abantu ba TikTok nno nga baddusa amawulire.
omuteekeyo temukafaananyi it's okay kubagera kati namutaddeyo due to the public demand namutaddeyo cause bayibanga Jessica toteeka mukadde mu kamera bajja musabula social media obamanyi bannange olwaleero tetulinayoko yadde n'emboozi ennungi tuzze mu byannaku Jessica akaaba bukaabi maama we mulwadde naye kankusabire Jessica Mukama akuviireyo nze nsaba abantu abali wano at least bambi bakuweeyo waliwo abantu abali eyo nga talina nawasaddaakira eno kyano nagiwaayo mugikozese nti gwekera ku makyo ngambe nti nze Hadija neetaaga abawala 30 nga bamulekwa balina Hadija neetaaga abawala 40 nga bonna bafiirwako bamaama baabwe mbalina Hadija neetaagayo abalwadde abakutuka amagulu neetaagayo abalwadde ba stroke bonna mbalina baddiya so onkubira ku namba yange y'essimu in case bw'oba oyagala okupasinga ono obuyambi bwo to anyone ate era bw'oba oyagala okupasinga obuyambi bwo ku wani ku Jessica munoonyeko ku namba y'essimu Jessica giddemu ogisome enamba eri 0701 622 620 okay kaakati bw'oba tosobodde kumufuna awo osobola okujja mu kabokisi kange ne tubeera nga tumukwatirako Jessica olwaleero talina bigambo bingi okusinziira ku kiriwo bizibu ki ebirala by'osisinkana wamu ne mami wo ku lw'obulwadde bwa stroke era ebizibu ebikyasinze okuntawaanya those are the financial issues nange era ssente yemala byonna kuliisadde nodde eri buli kimu kikolebwa ssente naye nga abasawo balabawo gundi balabawo improvement yes is she promising anaddamu n'atambula if I take good care of kubanga omuntu kati olaba alina embeera gye yatuukamu jukira sometimes osuubirawo ewaka yeetaaga therapy nga omuntu oba nkyogere nte ng'amukwata ng'omwana omuto okuzza obwo obwongo back it takes time olina okuba nga obeeraawo you give her time obanga atendeko omwana omuto okuzza obwongo but she's promising at least since last year wajja kubaawo enjawulo balina okujjanjaba omuntu nga temulina ssuubi oba anaawona mubeera there is a difference since muba mulaba nga ssente zigenda obwereere naye omuntu nga muntu wammwe nga mumulaba nti apromisinga waliwo enjawulo she's promising because last year she couldn't even do anything era nakyasobola kwekuulira nga everything waali wakola buli kimu kyayagala naye nga nemuteerayo like amazzi mu kinaabiro n'anaaba luli ekitaasobokanga kale abalungi abatulaba emboozi yange ne Jessica tegenda kuba mpanvu nnyo ebadde yakunoonya ku buyambi bwa maama we maybe next time abaagala ebiseesa ku Jessica nga bulijjo mujja kubeera mubifuna kati Jessica bw'ova wano dda Masaka it is too late nja kutravelinga nja bambi you even look sick wenna weezinze tofaayo mukadde ajja kuba bulungi I know era boyfriend yakulema ofuna olaba mugaso gwa boyfriend abeerako awo nakukwatakwatako bwati mu nviiri nagamba mami don't cry yadde nga akasente tekaliiwo naye manye abasajja batya abakazi abalina ebizibu abasajja batya abakazi abalina ebizibu si byamaanyi abasajja abategeera babisobola naye abavubuka b'emyaka gyaffe bagamba oyo mutwalawo asitudde famire enamba ebizibu alina bingi oyinza okusanga omuvubuka nga yasobola okumalira ebizibu ng'omuntu omukulu gwowa ekitiibwa tajja kubimala nze nkubuulira amazima bali abantu balaba edduka abo oba kiki oba bakaddiye n'obwongo ne bukaddiwa tebategeera muzazi akola muslim singles nkunnyonnyola abasajja abakulu bamanyira bya oda ndowooza akamanyiro kaba kangi naye bambi banaye ogwo guba mukwano ki ye aba yakola dda sereza oba ononye ate nga banaye era nga sinaba basibula njagala obajukiza muslim singles njagala okubajukiza muslim singles nti kibiina ekinonyeza abantu abaagalwa tobeereeyo ng'oli bulaaya n'ogamba nti nze abakyala bambula mwali mugamba abakyala abasiraamu tebalabika abakyala bammwe mbalina
abaana b'obusiraamu nga mugamba nti abaami abasiraamu kizibu kyakubafuna mbalina mwebali mu inbox yange bati tosobola bamalawo. So bw'oba oli eyo ng'onoonya omuntu sookera wange ddukira wange. Waliwo ka searching fee ke tusasuza abantu nga muzze okunoonya kuba tetukolera bwereere. Tukola parental guidance gw'alina omwana ow'obuwala nga yakulemerera ffe tumutereeza mu layini tumubuulirira omuleeta for counselling. Tukola counselling eri abalwadde, eri abafumbo, eri abantu ba bulijjo. Teweetugira ku munyaanya mukwano nga nze kiguzi bwendi. Emirimu zimusingo zigyekola mingi nnyo nnyini ddala. Mutunoonyeeko ate nga tubeera live ku TikTok every Tuesday saawa 4 mpaka saa 6 and every Thursday saawa 4 mpaka saa 6. Ebyokulayivu bya bwereere. Ebyomu private search waliwo searching fee. Ebirala byoyagala okumanya about Muslim singles osobola obimanya ng'ozze ku offices zaffe. Kaakati olunaku olwaleero ngenda kusiibula. Siibula abantu. Saagala kusimaasima nnyo ndaba oli mulwadde nnyo. Ananga abatulaba balayi ba HK Media mwebale kutugoberera. Be balina kutulaba bayire bakola omulimu gw'amaanyi. Nsaba munziruukiye muwulire omulanga gwange. Musobole okuzaawo omulimu gwange, nsobole okuddamu okuyiba. Baasi bunaku ngenda kujja mu kamera nsabe. So nsaba buyambi bwammwe. Manga bwe mba nkola basobola kujja ku live. Obogeddeko ku live ya Bruno Kakusondera. Mpulira nti asondera abantu ku TikTok eyo. Wano ku mikutu gwange abantu bagabira abantu ssente by the way. Omuntu alaba program najja nankubira essimu nangamba Hadija oyo omuwala njagala muyamba. So musi babiri era bambi njagala okubeebaza sibanyooma sibayisa mu maaso. Mwebale nnyo mwenna abatoola kye mutoola ne mukiteeka ku HK Media ne mugamba nti kati oleesa omukazi Kadaama Omwarabu yamufunisa olubuto ne muwaayo akasente. Mwebale nnyo nsaba Allah abaddizeewo. Then njagala era okutwala omukisa guno bwe njogera ku by'okugaba mu kisiibo. Nafuna abakyala okuva ku channel kuno ne bafiidinga abantu mu kisiibo bambi. So anabeera ku programu yaffe y'ekisiibo yadde omwaka gujja insha Allah. Tusaba Allah atutuuseeyo. Oli waddembe naawe okwewandiisa ng'obudde bukyali ne tukuwa accountability abantu bameka be twagala okuliisa mu kisiibo insha Allah. Kale mami ngenda kusiibula. Okay. Oyina akatale ke kakweyagala otugamba? Mama ng'oloola ekiggwe oyagala kwebaka? Ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Bangambye sibifaanana. Bakugambye abaagala ndabika etya? Gulo bansabudde nga nkoze akalawo ka make-up. Alokoze make-up omala otusaba obyamba naye kaba akalango ba mikwano. Video ne bansabula ate kati tosobola kuwa bya mibano tusinga okulabika obulungi bannaye. Abadde kalango ba mikwano. Anna promising abantu bange abankwatiddeko because I have my people abali private abankwatiddeko like kujjanja mukadde ne bagamba if you are a business owner I'll come nkolere ka advertisement ku business so just appreciating him or her. Yeah. Manete mukitwala nti ogenda kubibagambale ku TikTok omanyi bano bakujjukiza. I explained. Yeah, I explained to them. Bo baba bakujjukiza. Kale abalungi abatulabayeze Hadija Kigozi tewerabira Bawamato Estates Management nga bano be bakafulumu collecting rent. Gwe wenda landlord ali eyo ennyumba tezikutuula mu nkwegayiridde tokkiriza mayumba kukusala amayumba gasala tenant nakuwaayo 2 nakuwaayo 3 ne mujjanga mugattagatta eyo embeera tugigobye omwaka guno kuletedde Bawamato Estates Management okuyamba ogenda bakwasa ennyumba bo bakole price obagambe nti emitwalo 5 obuzigo obwo buli kamu ka 10 omwezi njagala wano nti kale bo bajja kukwata ssente zo bazikuwe bo babanja omupangisa abasasule be Bawamato Estates Management banoonyeko ku namba yaabwe gy'olabawo wammanga. JM Perfumes bannange empunya bulungi bitya neyanza nnyo perfumes zange zatuuse bulungi. Ayina edduuka online ayina n'edduuka Kamukamu Plaza level 2 shop number 45. Mugende mugule ebintu bwoba oyagala kugiftinga mukazi oyagala giftinga mwami oyagala kubaako gw'ogiftinga perfumes weziri bath and body products weziri lotions ennungi obusenya bw'abaana n'obw'abantu abakulu abalina amannya agaaguba ayina toothpaste wammwe omulungi
osmilinge abantu bonna nga bagamba kyekyo yeje Perfumes akoola ali awo Kamukamu Plaza level 2 shop number 45 mwebale kutya mwebale kusubscribinga assalamu alaikum